Abalabi baffe ababukedde TV1 tukomyewo na kubanjulira puroguramu eno ey'okufumba n'okugabula nga eyanjulwa Chef Padeiga. Ku mulundi guno tugenda okubayigiriza okufumba stir-fried beef wamu ne sauteed potatoes. Tuli mu kiyungu kino wano ku Governors Club ku Lwentebe mayiro 15 ku Lwentebe kumpi n'ekibira kya Ziika nga tugenda okutegekera n'okugabula ekijjulo kino. Mwetegereze nnyo, muyige era mufune okulaba, okuyiga n'okuwoomerwa mu puroguramu eno. Katutandike okufumba. Tulina wano ennyama yaffe ya steak, tulinawo dania, tulina akatungulu, tulinawo karoti, tulinawo tugenda okukozesa katungulu cumu, tukozese n'entangawuzi zaffe, nono green pepper n'ennyaanya. Tuteekemu ku munnyo, tujja kukozesa kabuto kaffe, tulinawo ne beef masala, tumalirize ne royco. Ennyama yaffe eno tukozesa ennyama egonda eviira ddala mu nte mu kitundu eky'omugongo. Tukozesa ennyama eno ey'omugongo kubanga mu kitundu kino yesinga okugonda. Kakati mu kaseera kano twagala okubayigiriza ennyama eno okusobola okutuwoomera tugenda kugisala tutya. Tugenda kugisala mu butundutundu obuyitibwa strips nga buwanvuyirivu bwe buti bwe butyo. Osalira ku boodi obuliza obulaba buba buwanvuyirivu bwe butyo, tubuyita bu strips, busobole okujja amangu. Oluvannyuma ng'omaze okusala ennyama yaffe, boodi n'akaso byozebwako obutaleeta bujama bukyafu mu kiyungu kyaffe, kye tuyita mu luzungu cross contamination. Kubanga ogenda kusalirako ebintu ebirala olina okulaba nga obikuuma nga biyonjo, tusobole okukuuma omutindo. Nga tumaliriza okusala ennyama yaffe, tuddako okusala ebirungo ebigenda bigendamu. Tutandika ne karoti eno, era esalibwa mu ngeri y'emu nga otusaze ennyama yaffe mu ngeri ey'obuwanvu, bayita strips bwe tuti. Strips bwe tuti, ekya wakati okireka ebbali n'ofuna ne green pepper naye n'omusala era mu strips ngeri y'emu, n'akatungulu era nako n'okasala mu buwanvu mu lulimi olwaffe olw'ekifumbi tugiyita juliye, kigambo kya Lufalansa. N'ennyaanya era tuzisala eky'omunda tetukikozesa, tukozesa eky'okungulu tuleme okufuna mazzi gonna gagenda mu nnyama yaffe. Era tusala mu ngeri y'emu strips ngeri y'emu
nga tusala ennyaanya eno tugisala munda obustrips, tetusalamu kyawakati tuleme kuba kyawakati kibeeramu obusigo, kibeeramu n'amazzi. Kubanga ebintu byetugenda okufumba tetubyagalamu supu, tubyagalamu kyakikosezza ekikuta ekyokungulu. Oluvannyuma nga tukufuna akagreeta kaffe kano, nga tufuna katungulu cumu nga tumuyisaako kuno, tumugureetinga, tugenda kuba nga tumulunga mu nnyama, ku nnyama yaffe asobole okuyingira muli munda mwennyini nnyini gye tugenda okufumba. Oluvannyuma nga tufuna entangawuzi yaffe eno nga nayo tugigureetinga. Ekituteekesaamu entangawuzi eno okukendeeza ku bukambwe n'okuwunya ennyo obwakatungulu cumu. Entangawuzi eno esalira ddala okuwunya ennyo okwo okwakatungulu cumu. Omuntu alidde emmere yaffe n'atagenda ng'akola nga awunya kye bayita galiki, baga nti katungulu cumu, omusajja oba omuntu yenna alidde katungulu cumu gy'ava yonna akendeeza ku bukambwe bwa cumu ono. Ono tufunye ekirungo kyaffe, tukatabuka tukaleeta nga tuleeta ku nnyaffe eno, tutabulamu nga tusobola okuginyikira bulungi nnyo, nga tuyisaako n'otunnyo tutono nga tujja kuteekeramu n'olulala tusobole okukola kyokuyamba okulaba ng'ennyikira bulungi. Tusobola n'okutonyezaako kabutto katono kigiyamba bino byonna ebirungo byaffe bisobole okunyikira munda mu nnyama eno nga tunatuuka gyefumba, tugireka neewummulako wano. Kakati tutuuse okufumba ennyama yaffe stir fried beef. Kakati otufuna paani eno ogigezaako kulaba ng'ogikaza n'okosa akalawo kano. Weewale nnyo okukozesa ebintu ebyekyuma okutabula ng'ofumba enva. Ekisookera ddala bikalabula ki paani eno nevaako obulwadde, ne aluminiyamu atera okuva ku byuma ebikozebwa. Ofumbisanga omuntu omulawo ogwakabaawo. Kakati tuleeta butto waffe ono, ndowooza era okulaba okosanga butto omutono omulinda butto najja, tomulinda kusiriira n'ekye tuyita okujja. Okupima nti butto waffe ono ayidde, ofunayo akafi k'ennyama kamu n'okateekamu, tukitaddemu nga tutwala bwe tuti oleme kujja ngalo. Ndowooza kati olaba butto waffe akulaga nti akoze eki, ng'olyo oleeta ennyama yaffe ennyama eno tugifumbako netuuka okubeera nga kituyita okuburawuninga oba okumyuka. Awo ojja kukulaga nti eba eyidde, naye era tukozesa ku muliro nga mutonotono si mungi okwewala okusiriiza oba n'okugigiisa okulabika ng'eyidde kungulu nga munda tekoze eki,
teyidde. Weewala nnyo okutabuulirira kubanga bw'otabuulirira ennyo ennyama eno ezaala ate amazzi mangi ogireka nesooka nebanga eyejjiisa n'olyoka ogikyusa. Bw'otandika ogikyusa ndowooza ogiraba etandise okumyuka. Kyebayita browning. Mpola mpola. Naye oluvannyuma nga twongera tubikkako eddakiika nga 2 ennyama yaffe esobole okujjira awamu nga kawoowo kaffe tekadduse.